Uganda nkuyita yonna gy'oli okutandika n'olunaku olw'enkya olwokusatu ojja okime ennyaanya. Nina be nawe ennyaanya ku Sande bawa buwi bujulizi. Naawe ali eyo okutandika n'enkya olunaku kusatu jangu n'emitwalo 10. Emitwalo 10 okime ennyaanya. Emitwalo 10 okime package y'ennyaanya. Kyekikuluma kyekikutawaanya munda muli. Abasawo bakugamba ki? Kwata ennyaanya zino ozitwalire omulwadde emulago. Omulwadde yonna gy'ali ku bitanda omutwalire ennyaanya, omusalire saalire ennyaanya, oteekemu n'akatungulu nga mbisi omuwaalye. Bagenda basiibula olunaku olw'enkya. Ongo omutwalidde ennyaanya agenda musiwa amaanyi, addemu amaanyi. Tolina musaali, jangu otwale ennyaanya ez'omukisa awonyezebwe. Zimalayika eziwonya Rafayiri asse ku nnyaanya zino. Amaanyi ag'obutonzi, amaanyi ag'okuwonya gali ku nnyaanya zino. Emitwalo 10 otwale ennyaanya. Oli wa mudaala otunda ebintu tebitambula, jangu otwale ku nnyaanya zino ziteeke mu mudaala ago olabe bakasoma ogenda kusimbya layini. Omusajja yeekyanga jangu omutwalire ennyaanya osiike ennyaanya ogambe nga ayagala genda bakuwe ennyaanya za mitwalo 10, atayagala webale kubaamu na magezi. Kankikuddire mu kyayaka kati amagezi gazze. Kugambye ayagala ennyaanya genda bazikuwe package ya mitwalo 10 otwalire abalwadde bo basobole okubeera nga bawona ebirwadde eby'enjawulo. Naye gwe atayagala kugenda funa nnyaanya webale kubaamu na magezi. Ekisookera ddala nakolerako story waneno ku pastor eyagamba abantu mbu bagenda saba okumanya ddala emyezi 4 nga tebambadde bwa munda nga tebambadde vest n'ebisigadde ng'ebyo. Abantu bangi nnyo batambuza akatambi ako to the extent nti ne katuuka ne poliisi, era bw'etyo poliisi n'egenda n'ekwata abantu bonna, n'ekwata pastor eyali emabega w'ako akatambi. Kati ndowooza n'ono naye katumuyambeko tumutambulize kikyayagala okubeera ng'atambuza, oluvannyuma anaatubuulira. Naye nkugambye ayagala genda ogule, atayagala weebale kubaamuko n'amagezi.